wali owagira mwami Kyagulanyi n'obulamu bwo bwonna to the extent you can even allege osobola okugamba nti yakukozesanga what kye kyakuleetera okukyusa okwogera olulimi. Njagala okukuwa bulamu saagala owabye bantu. Kyagulanyi nali muwagira naye siri muganda wa Kyagulanyi. Kyagulanyi mbadde mufiiririra ne famire ye mbadde sikoma kumuwagira. Kyagulanyi yali tayagadde na lunaku lumu nve ruzira ekyo nkiddiŋŋana. Tomanyi busungu Kyagulanyi bwe mulinako, tomanyi ye bwanninaku. Abadde tayagalangako olunaku na lumu nve ruzira ekyo teweerimba. Era kennyini abadde alinnya ntakira najja oluusi n'ateekawo ebyobufuzi bamuganya olulala n'antuukako naye namubuuza nkola ki gy'ogenda okukozesa. Ekisooka Kyagulanyi nali muwagira nga ndaba ali ku kkuba ettuufu. Yes, nali twali ku kkuba ettuufu. Nze ekigendera kyange kyali kyakuggyako Museveni nga mukooye aluddeko emyaka 4 nga ndaba mbutuufu nange neetaaga nenyigire mu ddimu eryo nga mu bonna abaaliwo awo, kubanga okuvaayo kwa Kyagulanyi kwampaliriza okubeera nga ffe twali badde oluusi mu mipiira mu biduula. Waliwo okubakaka okukkiriza emisango? Tewaaliwo kutukaka, tewaaliwo nakutusuubiza ssente. Sirina 10 kye nafuna mu gavumenti nga bwondaba bwendi nkola mirimu gyange. Sanya muganda wange speedi nga nnene nze ndabanga gwagenda okutomera otuuke n'okwegomba Olivia Lutaaya. Aba bakuweererezza ne beweegulamu babuuze ku Ashibaaga Kate yakusooka okulaba omusana, obabuuze achievement zaalina okuva lwe yajjamu NRM, obabuuze ne waali kuba tebamanyi. Nsaba obambuulize kuona yagamba nti Nuupu yamwokya ate gavumenti yanjokya gwobabuuze. Sanya my brother kituufu kulika yeru zero osobola okuba nga wawabisibwa naye abantu abo tebakutwala supiidi. Ffe tubakoledde tubaagadde naye wadde okukiina olugendo nti minisita gundi agenda bweru jangu tutambulemu mmye. Nkubuulira tubaagadde wadde akasimu nti munnange olwanye naffe oli otya wasuza otya mmye. Kati nkubuulira era nkugaziyiza ekifaananyi wajjoze. Sanya my brother wentetegula empola kituufu osobola okuba nga wakyuse. Nendowooza example zikumala okutegeera wajjoze. Omanyi ge mazima ge mbagamba alina mmene mujja to attack me nenda mu amazima mugamanyi. Mumbuulira Ashibaaga Kato yaddawa. Yaddawa. Abaana bano baba basazeewo ne bajoyininga party. Bannanga abaana bano baweebwa ebimuli byabwe. Mwete mumanyi kiwulikika ku ground wano kugamba nti towagira muganda munno. Abamu ne famire zaffe zaatwegaana. Tulina we tukyama nga wa blaza wo nenga tebakugulira lujja eriyo. So ne kinnumanya abaana bano bwe bajja ne beetetegula ate ne badampingibwa. Kubeno yenkola ye NRM. Bw'omala okwererejja nga obakuta. Baagala nnyo atannayogera kuba bateneerabisa. Era kati fokasi yaabwe bali ku Olivia Lutaaya si ggwe Sanya. Nkubuulira kyofala bagwe osobola okufiirwa ennyo. Olivia Lutaaya n'afunamu nnyo nga naye ate azijja mu gavumenti okusinga ggwe. Ekitegeera. So my brother Sanya mbadde nsaba ogoyinga essiro. Kwatamuko ku break katono bw'omala okwakiivinga ojjawo obujulizi ze sigaana pate tugiwagire naye njagala omanye abantu abagirimu. Njagala omanye abantu abagirimu. Ge mazima. Ate era bye biganya abaana okuwagira pati. Problemu si pate naye abantu. Bye byange Sanya kuba Jose jendi. That's what I can tell you. Nenga abantu banga bagala okugenda ebweru okwepakasiza. Fe sente zoteeka munga kavizo katukutteko ku noti 7 14 45 oba noti 7 noti 6 genda kuba tufuna butereevu. Twetaaga abawala n'abalenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 36
kugenda kukola mu ggwanga lya Dubai, Qatar ne Kuwait. Kola ku bisaawe nga bakirina milioni 1.5, ba waitress ne ba waiter milioni 2, ba security guard 2.8. Kale mujje bantu bange namwe abasobola okusindika emigugu ku kisaawe milioni 1.8. Interviews zigenda mu maaso, bakusuza, bakuliisa, bakulabirira, bakujjanjaba. Bannange oba omanyi oluzungu batomanyi jangu kasente kooteekamu nga visa omaze kugiraga kuba famire yo.